Laba Mado Valentine Surprise jakoledde Omukyala we Omupya banange Laba Love bekoze obusolosolo ku live byonna binyuma obyerabiddeko beyongedde okulumya Miss Damamu njogere kindeke ki binyuma obyerabiddeko go watch to the end tojja kubeera ate nga wejjusa Pretty Nicole engeri gy'ayabizaamu Queen Germany kwe yava okumuyita omusota n'ebirala bingi nnyo mbikuleetedde binyuma obyerabiddeko nenga wasuze otya wasibeta gwe n'omulungi ampuliriza Omukyala media koli subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obinga notified renteka video empya okusookera ddala twala okusima kwange liba clients bange bonna abazze bampagidde mu Valentine nsabeera musigale nga mumpagirira ddala kubanga tulina airport pick up ne drop off tulina services ennungi tulina wifi tukusitulirako emigugu gyo tukutwala n'okyusa ssente eri gwe nawe naali awo ali stuck ali confused ngenda kola nti okuteeka ssente zange mu dola ate Uganda batema nnyo ssente nga tuzikyusizza nedda mukwano ffe ssente zo bw'ozisuubira okuzifuna bw'ogenda okuzifuna totya kujja na ssente zo Uganda jangu ne ssente zo tukutwale tuzikyuse bulungi nnyo ate nga tebakutemyeko yadde n'ekikumi twesige otufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa nyongera okubaza support gye mumpadde era nsaba muginyongerere ddala ate nga n'ekiro ebirabo tukyasibira ddala surprise tukyazikolera ddala tezikoma ku Valentine kwokka delivery tukyazikolera ddala era nga ku endi ngenda kulagako butya delivery zaffe eza Valentine bwe zaatambudde n'ebirabo tubisiba eby'oku mikolo ng'okwanjula birthday parties n'ebirala bingi nnyo n'okukyala twesige otufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa tusaba mutwongere obuwagizi bwammwe ate kubanga tuli b'amazima nnyo nnyonnyonnyini ddala nga tweyongeddeyo ngenda kutandikira ku Rema ngeri Dr. Hamza gye yamusurprisinzeemu ate tweyongere ku surprise ya Mado ewa Pretty Nicole byonna tulakalira ate nga bw'otuwa n'endowooza mu comment section oba kyonna kyonna kiwandiyagadde okuyisaawo. Gambe ebintu bibe sibiti. Choka baby na kama mlengera yabada kaseta kalungi kaseta kalungi na ngomla wali smart nanga kali bade manyo nakululu weddeko ngamanyi mabisewunya yabivuddeko bambi mansewunya thank you so much Chimbe chinkwe wala mbade sichisomina Mention ali agenda chetwalira that I know Obama bagenda chirwalira. Sabe thank you. Tuli busy in concert but you phone sometime. Thank you puppy. Love you. This is comfy. Eware mawe bitu byatambudde happy Valentine's Day to the Sebunyas ate nga toyongeddeyo ngenda kusooka ngutwale butelevu ewa Pretty Nicole engeri gye yabizaamu Pretty Germany ng'agamba mbu musiyazi mbu yali ayagala kumusiyaga abantu bangi babuddeyo ne bagamba bannaye gw'oyambisa eggere yali kusambya okuyamba kubiiba neemulekerawo okuyamba yali ayagala kumufunirako linnya n'ebirala bingi ogenda bo obyewulirako nga bwe yabyeyogeredde. So the lady, she wanted to get fame on me, such kind of things. I was like not interested in those things. Like nga oshagela Myra, like omanyi kati tugeze onjagala mu Myra no kwise oli omwala omulala. Like nga onjagala nga nkwagala flower. Nenga manti kati flower nkwagala. Like imaze kusubira nti onjagala lwakuba onjagala ko linnya lyange. Oba toina kunjagala, you have to love me genuine. Like toina kunjagala nti I love Pretty Nicole because she's a celebrity. I want Pretty Nicole because I want to get fame too. I want Pretty Nicole because I want this and this. But the lady used to to love me. Kurachi Kuransonga, she wanted her accounts like Okula to be boosted. She wanted like to be known celebrity,
because at times many people have come in too close to me when they are telling me Pretty twagala tubelechi toga tukola interviews ku TV jango chali ku NBS jango chali simanga ku NTV but I ningana you know that lady katwa wala musanyuka TV bali bagala ku hosting but I refused. Why I rejected their interview because abantu abamusinti no buli muntu akuta ku interview mbo abakwagala you know just bo bagala mawulire you know so naye se yakola nakola babila ebintu bye yakola like we agenda kati kalakata ne kosa bishi you know the actually akakubela getting a fame and even she was a she was a bisexual lady. Na byatwawula byansinika ntology esatu ningana ogenda ku lives nanyiga naye flower agulile let me tell you because of my friend you see as a lady yali njagala finds and I was njagala because I told her that she loved me but Bella used to say that but for real this lady loved me. That's been my thoughts. No longer went. But the lady, of course, flower got to send the other you know what man those are babies on me. Bana but hormones like they are not young. Going but do it quite a TikTok over fame. They are kids, just bana batoye. Nchintwe kwatagani wane film because like the plans omuntu agamba kati kanjiwe account yange nchanji gulewo nene buchanga account yange eduse mungedde stategede so this account of mine I think yaka spending only 1 month plus 2 weeks to 1 week yeah I think that but sina budde bwabo Omukyala mamba de gamba yajja nangamba mbu simanyanga nangamba mbu Pretty you know she used to pretend that she loves me so the moment that she used to pretend njagala nakola ki nga yanjagalako kumbe content yalinga njagalako content mukuliza account but ekyewunyisa namukuliza account kati twayawukanye tulina ku account yange yakamala week emne 1 month sorry plus 1 week to 2 weeks olabe yange jeri kuyiyo labo basige namusanga singa yeli mu million I think but even when sibye biko naye ekyatwawukanya ali anjagalako content she bought me data for 30k yansinika emitwalo 3 ngule data then I rejected to go on her live kwa data live naye because she used to want those lives najagalako content like following likes you know so kati wenagana ogenda ku live yeah nanyigana yomba you girl nayomba bichi what nayomba binji and of which the lady she's a recipient you know they can't clap my fellow woman you know so hi Mbubantu bagama Dr. Kruthum Mbubantu Dr. Basilo they don't know that even I'm in touch with Dr. Kruthum Basilo and nothing they can do there because Dr. Kruthum she got married to my uncle you know but anyways I want to meet Laba ebakola ki ebansobera Laba nembaleka Sabo tebalina byakola ma just they are trying to tarnishing my name but the more they tarnish it the more like my bland jagentinga mo okubera build date so naye abatebalina byakola abo bana kumunze that they talk what yeah bana kumunze zendi my name is very big it's chimani flower linya yange then and the person who does something from here and it's too kawana you know katabuti banti Pretty Nicole watu yasaze okwogera ku muntu eyamuyamba newe yandibadde nga mu bisi yanga wabadde agamba era
tekikola makulu kuvaayo najja mu public n'asalawo amuswazi bw'atyo. Omuntu eyamuyambanga ensi yonna emweganya ng'ate ne Dr. Ruth Morede yamusanga Nicole yamusanga Queen Germany yali mu mikono gye ne Dr. Ruth mwe yayingirirawo naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala abantu bayeddemu amaanyi okugamba nti okuyamba kubi. Kati engalayo ewa Mado weerabireko Valentine yabwe we yatambudde obugambo obuwombo yagambye omukyala omupya omugole omupya biki byamusuubiza n'ebirala bingi nnyo. Mukyala wange kwagala nnyo omusango. Ngaba kino ekimu nkuwadde ekimamanyi lwaki nsonga abalala babawadde bingi ayinza njagala nkuwa ekimuli ekimu enjuki ezungirako eki kati njagala nzaaba nga nzenzeko akuzungirako bwe ate ekirala kiri nakyo njagala omukwano gwaffe gubeere nga guli nakyo njagala gubeere nakyo kuva wansi mpaka saagala guli artificial kati gaalamuka. Love you. Love you. Hey. Bana abali mu love banyumirwa tebaakomyawo ate n'olweggulo ekiro eyo ne beetwalako auto ne banyumirwa ne bekola ebintu ku live gwe era kankulageko oyongere okuba nga weerabirako. Gambe nina
Abaana bano banyumiddwa omukwano, banyumiddwa Valentine, beelaze love, beesitudde, beeliisizza, beenywesezza. Njogera ekindeke kibannange. Watch to the end. Tojja kubeera ate nga wejjusa. Kamera zitambula kati. Masanga simulengera. Ekitegeera baba ndokadde mbundetti wange emugoba naye banaye abaana balengera Mado balaba emisinde gye baleeta tubaddeko 12. Balina nno kageemu ke bali mu kuzannya. Masanga simulengera festimaani ali yekka. Laba ate bw'alingiza bino olingiza ki? Gina tolingiza. Ndaba bestimaani ali wali yewuunyeka. Buli muwala yagaga yegomba wuliddeyo. Abaana bano banyumiddwa omukwano, ka background music keeko, buyimba bwa love, bwa obunyuma bukabuka, obuseeneekerevu. Watch to the end ate olabe gye byaggweeredde. Dreams are young and we will know the day is so long to go. Hold me now, touch me now. I don't wanna leave without you. Nothing's gonna change my life. You wanna know my mind. I love you. One day you show up.
tajjako. Nga tuyongerayo ku butundu obusembayo saba okozesa comment section eso kyonna kyonna kyewandyagadde okuyisaawo obeere nga okomentinga kuva ku vidiyo gye yatandikidde paka gye yasembedde ate kambeere nga nkulaga paati ezisembayo ate tukomekereze. Mado bw'ati bwe yaspendinze olunaku lwe olwa Valentine wamu n'omugole we Rest Nwagi. Ate nga kankwongereyo ku ezimu ku delivery za Valentine zenakoze olunaku lwa yesterday, ate nga nnyongera okubasaba obuwagizi bwammwe bamikwano, nnyongera okujjukiza nti oba oyagala okuzuula omwagalwa wo tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tukuzuulire omwagalwa wo munnange bireke ku endingira in tears nga kano akatambi kenda bakatambula ku social media. Omuwala yasurprisinze omusajja n'amwesa mulabe ku n'amugoba nsagala oswale bw'otyo before surprising someone. Baneesooka omuzuule omanyi oba akwagala oba takwagala oba kuliko bw'omu oba muli bangi.
Surprise za Valentine bwe zitibe zatambudde zonna nsobodde okukwatako endala nosasobodde zikwata enzimu bakimu endala bazeenenedde azimbazenenedde endala nenkola bukozi delivery obudde bwabadde bwa jaamu nga muyitirivu nnyo nga bwokiwulira ebyo nno twabwe tugitutte makindye omwami notumukubira essimu natugamba timunnange sigenda kusobola balaba mufune mubiteeka ng'ebiteekera ntisobola kumala bikabiteeka we bannambye biteeka wati ababibba sente nenzisasula oba ne bansasuza sente engamba otugezaako kulaba nkumwamiyo paka twamufunye era sisobola kumulaga feesi kuba munnange mba neetaga privacy y'abaklayenti bange era kyoba olabanga feesi mukikwese naye mbeera njagala ndabeko bannange abalala ate nabo basobole okulaba butya ebintu byaffe bitambula. So n'omwami oyo akageri client kayatugambye nti ne waba tateebye ebirabo tubimuwe bityo nno twamaze ne tubumuwa naye ng'oluvannyuma amaze kugezaako yamaze bambi n'agezaako bwe tutyo ne tumulekera ebirabo naye nga yabadde sanjerere bambi yasanyuse yawadde takisuubira era nga bwe yatugambye nti yali tasuubira muntu yenna yenna kumusurprisinga nga bwe yagambye naye ng'essanyu yabadde nalingi era nyongera okubaza client wange oyo Anita eyatu supportinze ate n'atwesiga tugende tusurprisinge omuntu gwe yabadde atutumyeko nyongera okujjukiza nti bambi twesige tulina services ennungi nga kwotalineza airport pickup mukwano tubikolako bulungi nnyo ddala munnange ate tuli beesigwa nga bw'okiwulira tosobola kwejjusa yadde n'akatono ate no nga tweyongeddeyo bwe twayolekedde olugendo olulala oluvannyuma omwami yatugambye ebintu biteeke mu mmotoka kuba yabadde alina gy'alaga nga addayo ku mulimu ne tubiteeka mu mmotoka bwe tutyo ate ne tugenda ku client omulala twatuuse obudde buzibye jaamu yabadde mungi naye twamaze bambi naye ne tumufuna ne tumuwa ebirabo bye ebya Valentine bambi ate nayo ne tulyoka tweyongerayo yabadde musanyufu nnyo yabadde musiimu bambi nebaza baklayenti bange mwena abampagidde aba Katonda abaddize wonna wonna we mwajje ayongere okubagabirira abagabirire mu sseera ate mwayongera okumpagira bamikwano bwe tutyo ate eyo netuvaayo netugenda tusinkana omwami omulala bannanga abantu balina laavu omwami ono yateebeddewo mukyala we yennyini nga tasoze yadde okutomatomwa ndase yadde okola ki bambi n'ateeba mukyala we ntumuwa ebimuli bye bambi yebale kwekuumira girlfriend we Vanessa yebale kwekuumira Vanessa webale kutuwagira bambi yebale kusurprise ng'omwami naye nga bebaza nnyo bebaliza ddala nyongera okujjukiza nti tuzuula omwagalwa gwe na wenna amubuusabuusa tufune ku namba esigera ku screen yo tukontaktinge tukuzuulire omwagalwawo tukyagala byakubuzaabuza bannaffe nabera nongolooza bakwagala naye nga tebakwagala Omukyala media